نفسي يا الله المبدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، tumwebaza washiwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengera ebiyitirivu ebirungi byatugabirira nabyo, zahiratan wa batina, ebyeyerufu byetulabako, wal batina, n'ebyekwese. Allah atugamba nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, omwana adamu wabala ebyengera Allah byamuwa tasobola bimalayo. Allah atuwadde ekyengera ky'obulamu, Allah atuwadde ekyengera ky'obusiraamu. Allahu akbar. Ni'amullahi kathiran alayna, ebyengera bya Allah biyitirivu kwebyo byonna byatugabirira. Oyo yenna akakasa nti ayina ebyengera Allah byamuwadde, faliwajibu alayhi, ekimukakatako kubeera nga yeebaza Allah n'ekigambo ekigamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahi alhamdulillahi rabbil alamin. Allah atuwadde biyitirivu, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala byonna byatugabiridde abifuule bya mukisa. Baganda baffe ab'ebitiibwa, oli ku Salaamu TV, TV ey'emirembe. TV buli muntu gy'alina okulaba, omwana omuto n'omukulu. TV gy'olaba yokka nga togenda kwesittala. TV gy'olaba yokka n'abaana bo n'abazzukulu n'abantu abakulu. Alhamdulillah, saba Allah agikuume. Era programu eno ya Salaamu Charity mu mbeera yennyini gye tuyitiramu okubaako kyetuta ettaffaali eddene lye tukwata okwongera ku minzaani zaffe ez'ekitiibwa. Erina obulombolombo bubiri oba busatu. Akasooka kuyiga ku ddiini yaffe ya Busiraamu. Vijjayo ekitabo kyo n'ekkalaamu otuule wansi kye tusoma ky'owandiika biizinillah. Obeeko olwaleero kye wejjukanya nakyo. Ekyokubiri, baddu ba Allah ab'ebitiibwa, tukwata mu ttaffaali yaffe, tukwata mu nsimbi zaffe, tukwata mu ekyo Allah kyatugerekedde, tukwata mu ebyo Allah byatuwadde. Allah subhanahu wa ta'ala kati wa anfiqu mimma razaqnahum, tukwata mu eyo Allah subhanahu wa ta'ala maali gyatuwadde ne tusaddaaka ne tuwaayo. Ke kalombolombo akokubira ka programu eyo. Akookusatu, muddu wa Allah ow'ekitiibwa, okulaakulanya eddiini yo.
Allah wayongera n'akuwaayo chance yonna mu gwe tugenda okutambulirako. Al-amalu as-salih, okukola emirimu emirungi, wa thamaratuha, n'obulungi obugirimu okukola emirimu emirungi, okukola emirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala. Omanyi ayitibwa Luqman, omanyi obamu ku baimam abana abafiqhi, omanyi ayitibwa Imam Shafi rahimahullah, yagamba nti waladatuka ummuka bakiya, mama we yakuzaala ng'okaaba. Wannaasu min hawrika yadhakuna surura, abantu abaali bakwetoolodde mu kaseera maama we yakuzaalira bayina essanyu erigenderera, bayina essanyu liyitirivu. Ne bagamba nti kuliko omwana nga gwe bamukulisa ye Gwandaba, kuliko omwana nga bakulisa gwe Fatuma, kuliko omwana bakulisa gwe Saadi, kuliko omwana nga gwe bakulisa gwe bategeeza gwantunuulidde olwaleero ali ku TV yo. Fa'amal, kyava agamba Imam Shafi rahimahullah, yagamba nti fa'amal li nafsika, beera mugezi. Igwe gwe basanyikira ng'oyingira mu nsi ate ng'ensi wagiyingiramu ng'okaaba, fa'amal li nafsika, beera mugezi weekolerere. Twagenze ne tuziika Seeka Abbas waggulu eyo, Sheikh abadde asomesa ku Bilali Kakiri. Sheikh, Allahu akbar, baddu ba Allah ebitiibwa, eno jjama gye tuwangaaliramu, tubeera n'abantu bangi ne tukola byonna bye tukoze, ne weeyisa nga weeyisizza, naye wallahi Allah akukwatako bw'omu n'ogenda. Sheikh waffe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamutwala, naye ne tumuziika mbawa kyakulabirako nga wayiseewo ekisaawa 2 oluvannyuma lw'okumuziika ku bantu ababadde abayitirivu babadde bamuziika. Wallahi saawa 2 wadde basigaddewo abantu nga 10. La ilaha illa Allah. Fa'amal li nafsika, beera mugezi weekolera emirimu gyo, beera mugezi weesaalira essala, beera mugezi weesaddaakire, beera mugezi weesomera Qur'an, beera mugezi oyige twagamba. Fa'amal li nafsika, beera mugezi weekolerera emirimu gyo, weekolerere gwe emirimu egigenda okugasa, kolerera akalambo ko. Kaitakun idha baku, kagenda tuuka akaseera nga bakkaabira hiina mautika, ng'ovudde mu bulamu n'obwensi. Naye yagamba nti dhahikan masrura, nga gwe bakkaabira. Jjukira wali oyingira mu nsi baali bakusanyukira, naye kagenda tuuka akaseera nga bakkaabira. Akaseera ako kagenda tuuka buli nnyumba ya muntu yenna. Omwana Adamu abeera mu fi sakarati al-maut ng'agenda kufa, alaajana n'agamba nti lawla akhaltani ila ajalin qarib, aye Allah wange senga onniikirizzaayo akaseera katono weekati, fa asaddaqa, nongoose, fa asaddaqa, nsaddaake, konna kensobola okukola nkakole, wa akun min as-salihin, oba olyawo n'abeera mu buki, mu baddu abalongo. Takereesa mwoyo gonna. Saba washibwa Allah tujje mu nsi nga atusiimye, ng'akkiriza emirimu gye tukoze. Al-amal ad-dunya, edduniya eno gye tulimu, daarul amal, nyumba yakukola mirimu gya Allah, nyumba yakukola mirimu mirungi. Daarul amal, ensi gye tulimu, wal akhirah, ate enkomerero egenda okujja oluvannyuma lw'okuva wano nga tuyise ne mu kabuli zaffe. Wal akhirah daaru thawab, akhira enkomerero lugenda kubeera kaseera kawashiba Allah subhanahu wa ta'ala tusasula mpeera zaffe ku ebyo byonna bitwakolera ku nsi.
lidhan bagana nga bebitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tebalekayo kubeera nga batukubiriza kola mirimu mirungi. Mu mirimu emirungi mulimu okusaala, mulimu saddaaka, mulimu okulongoosa eri abakuzaala, mulimu okukola buli konna k'osobola okukola akalungi. Era nja kusaba muddu wa Allah w'ekitiibwa oyitire ku nnamba ezo eziri ku screen yo obeeko omulimu omulungi muddu wa Allah gw'okola ogw'okusaddaaka balongoosezza min alaamaati husnil khatima kubumu ku bubonero kwe tulabira nti fulaani afudde bulungi almaut omwana Adamu okubeera nga Allah amuleetedde okufa naye ng'asembezzayo mulimu mulungi. Olaba Allah subhanahu wa ta'ala wayinza okutwala n'akutta n'azita ng'asembezzayo mulimu mulungi gwa kusomesa baddu ba Allah, ng'osembezzayo mulimu mulungi gwa kusaddaaka 100 lw'olwoyina, 2 z'oyina, 5 z'oyina, ng'osembezzayo mulimu mulungi fulaani ng'afuulidde mu swala, ng'osembezzayo mulimu mulungi Allah subhanahu wa ta'ala waliwo baddu ba Allah baatwala ng'abatutte basiibye. Na mukwano gwange twasoma naye Naggalama eyo, Naggalama Islamic yali ava Rwanda naye Allah subhanahu wa ta'ala yamutta oba atuukibwako okufa lwali ssaawa 12 ng'amaze anaatera ossiibulukuka lunaku lwakuna. Allahu akbar. N'alabikirako alaamaati husnul khatima obufaananyi oba obubonero obw'enfa ennungi. Afidde lunaku lwakuna nga tuyingira olwokutaano. Allah subhanahu wa ta'ala muleetera ate ne tumuziika ku lwokutaano. Alaamaati husnul khatima. Lidhan baddu ba Allah b'ebitiibwa okukola omulimu omulungi olaba Allah wagenda okuteebesa n'osembyayo omulimu mulungi gwa kusaddaaka. Allah subhanahu wa ta'ala nga isa ku lulimi lwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba
eri abantu b'owangala nabo. Mulimu okulongoosa, okuleeta essanyu mu mitima gy'abasiraamu banno. Mulimu okukola buli kalungi konna k'osobodde okubeera nga okola. Emirimu emirungi wallahi miyitirivu. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba n'okutunuulira muganda wo, mukwano gwo, musiraamu munno n'ekyenyi ekisanyufu, wakiba Allah subhanahu wa ta'ala akuwa empeera. Mulimu mulungi. Oleeta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar, mulimu mulungi. Buli kyonna ky'osobola okukola mu mirimu emirungi yaakhe mu dduwa Allah w'ekitiibwa faayo obeerenga okikola. Allah subhanahu wa ta'ala mwana wattu wanaaba nga akuwadde n'asiima byonna by'okola, muganda wange ow'ekitiibwa ogenda funa obulungi buyitirivu. Mu mirimu emirungi mulimu as-sadaqa, okusaddaaka. Allah yagamba nti wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqula rabbi lawla akhaltani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin. Eyo aya eri awo. Wakiba Allah subhanahu wa ta'ala tukubiriza okubaako nti mukwate mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabagabiridde. Min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut, nga wakiba Allah tannabaleetera kufa omu ku mmwe. Fayaqula rabbi lawla akhaltani ila ajalin qarib, omwana Adamu abeera ali mu kulaajana n'agamba Allah wange senga onniindiikirizaako akaseera katono bwe kati, fa asaddaqa, nsaddaake, fa asaddaqa, nnongoose nkole emirimu emirungi, wa akun min as-salihin, oba oliawo onaateeka Allah mu baddu abalongoosa. Allah subhanahu wa ta'ala mukolera emirimu emirungi, Allah n'aleeta ayati ez'enjawulo mu Qur'ani. Ayati nyingi Allah zaleeta mu Qur'ani nga zitulaga okulongoosa. Mu suratu Kahfi Allah subhanahu wa ta'ala gitusomeeyo mwana wattu buli lwakutaano, gye tuddingana okusoma buli lwakutaano. Allah subhanahu wa ta'ala yali atugamba mu Qur'ani, faman kana yarju liqa'a rabbih, oyo yenna akakasa au yarju rija etegeeza kukakasa, tetegeeza kusuubira. Man kana yarju liqa'a rabbih, oyo yenna akakasa nti agenda sisinkana Allah we yamutonda, falyamal amalan saliha, yandibedde muzuukufu, n'akola emirimu emituufu, n'akola emirimu emirungi, wala yushrik biibadati rabbihi ahada, tekamutanda n'agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala. faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan, oyo yenna asuubira ng'akakasiza ddala nti Allah waagenda musinkana eyamutonda, falyamal amalan saliha, akole emirimu emituufu. Mu mirimu emituufu gy'ogenda okusinkana nagyo mu maaso ga Allah okusaddaaka. Abi Hurayra radiyallahu anhu yagamba nti dhahaba ahlu duthuri bil ujuri, bano basahaba bayitibwa ahlu suffa, bali bawangaaliranga mu muzikiti gw'e Madiina. Mwana wattu abasiraamu abapya baali bazzenga, buli we bajjanga ne basiramuka nga tebalina ssente, tebalina wakusula, tebalina bava mu lugendo, omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yabateerawo akafo ak'ebbeeyi mu muzikiti gw'e Madiina we babeera bawangaalira, babeera basulanga, kayitibwa ahlu suffa, babayitibwa ahlu suffa. Naye omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam lumu abeera atudde awo ne basahaba ne bajja bano abali bawangaalire mu kaseera ako. Bajja ne bamugamba, wange omubaka wa Allah, tulina okwemulugunya kwaffe, nabbi waffe tulina okwemulugunya. Inna ahla duthur bil ujur, owange omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam, bannan tumazeeko embeera yusalluuna kama nusalli, basaala nga bwe tusaala esswala zennyini ze tusala nazo ze basaala.
ويصومون كما نصوم بسيبا أو تسيبها ويتصدقون بفضول أموالهم بقوة مماريا وإيدي يبي الله جاب قبيل الدين نبصدقك حديثي ولوي شوقي جسوكر الدلا الله قاودكم سيمبي مدوا الله واشتيوا الله قاودكم سيمبي والله ويركرزو صدقك كبانغو مغغا ينا بنو الصحابه باغنديرم بكوا الله باكومبرينينغا ذهب اهل الدثور بالاجور بناني سنت abaina mukutoke nga bo tebanonya muwogo tebanonya senti ya lero batumazeeko empeera yusalluna kama nusalli bakola ebyennyini bye tukola basaala essola zetusaala ويصومون كما نصوم نبسيبا وتسيبا ويتصدقون بفضول أموالهم نبقواتا مماليا بوي الله جاوة قبيل الدي موانا واتو نبصداكا أتفي تتوينا مسينتي الله أكبر ومقاقا ينا والله ويركلي زينغو صداكي مكسيرا كانوا بانجي نتوكا يادي يچانزي مناتو سنيوا نيي جوج وصع ما شاء الله تبارك الله سليمان مكسا بارك الله فيكم رجب موسى بارك الله فيكم زمزم الله أكبر روى بدنو سبب الله سبحانه وتعالى عندكم الجنة وتبا تتسيكن يكم موسي واكلا تلست تسيكن الجنة والله هم بدني كانوا كتنوري لابوري كسيرة والله قدينا زمزم نكاينغا بارك الله فيك حسن كوجو nobadde obuliride nsaba Allah akuddiza obulamu obulungi Umar Wanyonyi barakallahu fik Zubeda bonabana barakallahu fik erinnya lyo wembanga ndisobezaamu ajati Zubeda onansonyiwa Farida Nambogo barakallahu fik yakyakulembedde n'omutwalo gumu n'olukumi asindise omutwalo nezijjako saba Allah atekemu baraka Salama barakallahu fik Ibrahim Kato Haji Ibrahim omutwalo gumu n'ekitundu saba Allah subhanahu wa ta'ala kirize ajjewo ajati Farida amugambe ati nedda ssebo omukyala toyinza kunkulembera ssebo okuvuganya nno kwa bbeeyi mbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza tukuvuganye ne Nabi sallallahu alaihi wasallam lumu yaliko ne mukyala we Aisha radhiyallahu anha n'agamba abasiraamu bali balina olugendo safari gye bali bagendako n'abagamba taqaddamu mukulemberemu nga Nabi atambuddeko ne mukyala we Aisha نبغى تقدموا مكلمبرهم فتقدموا أبصرهم بننا بكلمبرهم ومبكوا الله شافا قبل عائشة تكلم كcompetition وانو تدوكي مكو تسابقي مكو نيا بمقام بسيرة بيو يري أجتي عائشة رضي الله عنها يريد أن نبكو جيجا تنفنا مبيدي نبدوكم عائشة نوانقل النبي صلى الله عليه وسلم لمو إيرا ويتوبان الدني umbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam ngawe na safari bagenda nagamba Aisha nagamba basiramu ti taqaddamu kulemberemu fataqaddamu ne bakulembera kyava bugamba Aisha era tuddemu tukolemu ka competition ngakenda bawaneno bavuganya kujana ya Allah subhanahu wa ta'ala Haji Ibrahim Kato ne ajati Farida Nambogo bali mu kuvuganya bali mu kola mukasabaka omulundi ogwokubira omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi yawangula Aisha radhiyallahu anha lwaki yamuwangula yali afunye omubiri nga agezze nabbi kyava aseka nnyo n'asanyuka nnyo nga wallahi essanyu limutta duli yamuwangula Aisha ate guno omulundi guno nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awangudde omwami alibwa n'andaba mukyala wo yaakhi mufunanga mukoka ka competition obeera tovuddeeko imaani Nemugaba tikatuddukemu obukkiriza bwo bwera okyabwina ate obeera otaddewo enkolagana ennungi kati ajati awo bali mugamba nti owulidde seeka bwagambye naam bagdo wa Allah bibtiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza okukola emirimu emirungi emirimu emirungi egyo Allah subhanahu wa ta'ala gyayisizaako n'atuwa obulungi obuli mu nsi muno era agenda tuwa obulungi obuli mu nkomerero na mirimu mirungi gyaffe gye tukola era ku nsonga eyo yennyini omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi ez'enjawulo yagamba sallallahu alaihi wasallam
Allah yagamba tandikeni aya ya Allah yagamba ti wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Allah tugamba mu Qur'an kullu nafsin wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, mutyanyoru naku Allah lwagenda bazza maaso ge. Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda kutwala Abubakari nzayogera wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tanyoru naku Allah subhanahu wa ta'ala wagenda kutwala ewe akaseera wogenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Wonabeera n'emirimu nga wallahi tegyatereera, ng'emirimu gye wakola si mirungi, ng'emirimu gye wakuŋŋaanya ekikapu naye ng'ekikapu tekyawera yaahi, ogenda kukaaba nga ntulege ogamba nti wuwi yaye olaajane, naye ng'okulaajana kw'olaajana tekugenda kugasa mu dduwa Allah w'ekitiibwa. Lidhan obulamu buno Allah bwatuwadde bwakkola, akaseera kano Allah katuwadde mu nsi kakkola. Wegase n'obulamu Allah bwakuwadde ng'obukoleramu emirimu emirungi. Mu mirimu emirungi egyo gye tubadde tuko ku hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu we bagambira abaddu abaali abaavu nga bajja bakomplaininga omubaka wa Allah bamugamba nti dhahaba ahlu duthuri bil ujuri, bananyini sente batumazeeko buli kalungi konna, emirimu gyaffe gyonna emirungi bagitutte. Yusalluna kama nusalli, basala nga bwe tusaala, wayasuumuuna kama nasuumu, okusiiba nako bakukola nga we tusiiba, watasaddaquna bifudhuli amwalihim, ate kye balina ekyenkizo bo ettooke bakwata ne bawaayo, bayitira ku nnamba ezo eziri ku sikuriini zaabwe. Wayatasaddaquna bifudhuli amwalihim, bakwata mu maali yaabwe ne bawaayo. Omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam agenda batunira basahaba n'abagamba nti nina bawaayo emirimu munagyekutteko, mugenda funa empeera z'okusaddaaka. likulli tasbihati sadaqa, nabawanuka hasfa, barakallahu fik, saba Allah teke baraka mu nsimbi ez'ekitiibwa z'owaddeyo. likulli tasbihati sadaqa, hasfa ndagire masha Allah tabarakallah, buli tasbihi yonna gy'oleeka sadaqa. likulli tahlil, kyonna buli kyonna ky'oleeta mu mirimu emirungi mwana wattu obeera okoze okusaddaaka. Katukomeo katono nnyo, naye nsaba insha Allah wetuviira mu bulango bwa bakama baffe okunywaho ku lwendo lw'amazzi, tukomewo nga tufunyeyo awo n'abantu nga 20 oba 3 abazina omutwalo. Olunaku n'olwokutaano wallahi luba lunaku lwa bbeeyi, era lunaku olukyasinza okukwata jjaamu mu nsi yonna, kubanga buli musiraamu agenda najjayo emmotoka ye n'ayolesa ekyengera ky'obusiraamu, n'ayolesa ekifaananyi ky'obusiraamu. Mbasaba olunaku luno olwokutaano twolese ekifaananyi ky'obusiraamu ddala nga tukwata mu nsimbi zaffe biidhinillahi tabaraka wa taala. Katukomeo katono nnyo insha Allah. Eno ye Salam TV. Singa mwanya ogegamu gwe ne family ogokozesa okwetangira ono mubbi asinga bazoganya buli kimu. Kugana makufulu genina ne magujja yange ng'omubbi ayitirawa. Sai gwe ne family omusiba muzunga mutwere kumpi buli mwezi. Naye waliwo n'omubbi w'omutawaana tanakwetangira. Malaria mubbi tomukkiriza kunyaga wamu n'abaagalwa abo. Mutangire ng'osula mu katimba k'ensiri. Abakyala ab'embuto mugendenga mu antenatal care era mufune eddagala lya Fansida libayambe n'abaana bammwe abatannazaalibwa okwetangira omusujja guno ogwa malaria. This message is brought to you by YPA Goats Farming Project bakuguliddewo olujjo olw'okugaggawala okuyita mu kulunda embuzi. Balina embuzi ez'olulyo nga zikula mu myezi 6 n'ofuna amagoba. Bakusomesa n'ofuna amagezi ag'ekikugu ku kutandikawo faamu y'embuzi n'ennunda ey'omulembe, kw'ogatta endiisa n'enzijanjaba. Balina ensigo z'omuddo omulungi ogukuza embuzi amangu. Gw'alina ekirooto ky'okulunda embuzi, jangu mu YPA tukutaasa okufiirwa. Tusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa e Rubaga okulira n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe kya YPA Building oba e Nansana Naluvule. Tukubireko ku noti 7 noti 3 noti 34 oba noti 774 313 551 ye YPA Goats Farming Project.
salaamu egabudde. Oli munna bizinesi oba olina ekitongole ekiwa obuweereza obw'enjawulo nga weetaaga kimanyike mu buli maka mu ggwanga lyonna, Salaamu TV ekuleetedde enteekateeka ya salaamu egabudde. Guno gwe mukisa gw'ofunye by'otunda ne by'okola birangibwe ku TV yaffe Ŋŋanzi wamu n'emikutu gyaffe emigatta abantu gyonna. Weegatte ku bukadde n'obukadde bw'abalabi baffe okwetooloola Uganda yonna, era bizinesi yo yeeyongera okumanyika nga bw'onyumirwa emiwendo egisaliddwako osobola okuganyulwa okwannamaddala mu kulanga kwo. Tosobwa omukisa Ssemakisa guno ogukuweereddwa. Okumanya ebisingawo tukubireko leero ku 0704-796-09 oba 0783-27-21-34. Salaamu egabudde ku Salaamu TV, olutimbero olw'emirembe. Uganda fire! Endiba fire! Ababoda fire! Bannange mwebale okuwagira Uganda Cranes nga nambonezebwa okugulawo emiryango gye. Mwebale kwambala langi zaffe n'emijoozi gyaffe mu ssanyu. Muyiwawo omubiri wadde tuwangudde ne bwe tuba tukubiddwa eddiba. Kati nno Uganda Cranes nga yeetegekera okwambalagana ne South Africa gattako ne Congo mu Septemba ono, ate yo South Sudan yakwambalagana nayo mu October. Olwo baddiŋŋane ne South Africa ne Congo mu November. Ogwamu eki kuleeta fire. Anti awali obuwagizi bwammwe Uganda Cranes tewali kigirema. Uganda fire! Bikutuusiddwako MTN, omuwagizi wa Uganda Cranes namba emu. Nga tuli wamu tewali kitulema. Uganda twake, show your color. Let's go twake. Ignite your blue, show your orange. Do I get ready? Show your color. Twake for our teams. Ignite your color with Plascon, proud partner of Uganda Sports. Color your world. أحصي يا الله المبدي. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Mukulikeeyo mwenna alhamdulillah, mukulikireeyo ddala. Saba Allah akkirize olwendo lw'amazzi lwemunywedde. Allahu akbar. Saba Allah lufuule lwa mukisa, era nammwe abakubya obusimu ne mukulisaayo bannammwe ne mubagamba mukomeewo mujje, Sheikh wuuna atuuse. Mbeebaza nnyo, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Abazze nga tuli mu bulango, masha Allah tabarakallah. Saba Allah akkirize teke baraka mu kyemuwaddeyo mwenna, muli bayitirivu nnyo. Naye tugendeko mu maaso insha Allahu tabaraka wa taala. Allahu subhanahu wa taala atukubiriza n'atulaga mu Qur'ani ey'ekitiibwa n'atugamba washiba Allah subhanahu wa taala man amila saliha. Man amila saliha, omuntu yenna akola omulimu omulungi, min dhakarin, omulimu gwakoze ng'agukoze musajja, au untha, oba mukyala, falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Washiba Allah atugamba nti agenda kuwa obulamu obulungi. Okukola emirimu emirungi muddu wa Allah w'ekitiibwa. Allah akuwa obulamu obulungi ku nsi. Allah kyagamba nti man amila saliha,
oyenna akola omulimu omutuufu omulimu omulungi gwa kusaddaaka gwa kusiibula muntu gwa kuliisa mmere gwa kusaala ssala gwa kusoma Qur'ani gwa kulabirira bamulekwa gwa kulongoosa eri bazadde bo gwa kulabirira eri abantu abakuli wansi man amila saliha oyenna akola omulimu omulungi omulimu omutuufu min dhakarin ng'akoze musajja au untha oba mukyala yenna ne yerekereza n'asaddaaka abakyala abangi nno wallahi basaddaaka ennaku zino yaakhi abakyala abayitirivu basaddaaka allahu subhanahu wataala nsaba abasiime era akkirize emirimu gye mukola emirungi falanuhiyannahu hayatan tayiba allah agambye nti agenda kuwa obulamu obulungi ku nsi olwaleero olaba abantu nga bawangalira mu bizibu ebizibu bimukako nga bubaka lwaki aganye okukola emirimu emirungi kola emirimu emirungi gwe allah agenda kuwa obulamu obulungi mu nsi abantu beebuuza ti lwaki basheekhe banyirira nnyo lwaki basheekhe balina nnyo sente lwaki bafaayo kukolongoosa emirimu gyabwe emirungi saba allah subhanahu wataala tuteeke mu bbo min dhakarin au untha musajja oba mukyala wahuwa mu'min ngakkiriza allah subhanahu wataala allah agambye nti falanuhiyannahu hayatan tayiba allah agenda kuwa obulamu obulungi mu nsi walanajziyannahum era allah tagenda komako kokka kuwa obulamu bulungi ku nsi walanajziyannahum era allah agenda kuwa empeera ennungi ddala walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun allah agenda kuwa empeera ennungi empeera ennene ku ebyo bye wabeeranga okola batuba allah ab'ebitiibwa okukola emirimu emirungi kya bbeeyi wallahi allah akuwa ebirungi biyitirivu ensonga ey'okubiri ensonga endala allahu subhanahu wataala tugamba mu aya eno suratu kahafi allahu subhanahu wataala yagamba mu aya esemberayo ddala mu suratu kahafi sura ya 18 erina aya 110 ni allah yagamba qul innama ana basharun mithlukum yuha bagambe yali agamba nabbi we muhammadin sallallahu alaihi wasallam atubuulire ti qul innama bagambe nti mazima nze innama ana basharun mithlukum yuha mazima nze ndi muntu nga mmwe nzisibwako obubaka allah mpa obubaka basharun mithlukum ndi muntu nga mmwe abandaba allah kyava mugamba tugambe ekyennina ekyenkizo yuha ilayya washiba allah nsaako obubaka allah kyava gamba faman kana yarju liqaa rabbihi oyo yenna akakasiza ddala nti agenda sisinkana allah we yamutonda falyamal amalan saliha wallahi abeere mugezi akole emirimu emirungi woba okakasa nti allah ogenda musinkana beera mugezi okola emirimu emirungi kubanga emirimu emirungi yensibuko yaffe allah subhanahu wataala okutwagala werekereze osaddaake werekereze okolenga musa ismail wallahi osaddaake buli wokola emirimu emirungi allah naawe ngaakwanguyiriza edduniya eno nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi emu ya sahaba yitibwa abi kabsha al anmariyu radiyallahu anhu yagamba sallallahu alaihi wasallam ono abi kabsha yagamba nti sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul nawulira omubaka wa allah ng'ayogera ebigambo bino ng'ayogera ki kyava zzaako ekigambo ekyokubiri nti wa uhaddithukum hadithan fahfadhuhu n'ebigambo bye mbabuulira bino mubikwate yagamba sallallahu alaihi wasallam nti ma naqasa maalu abdin min sadaqa emaali y'omuntu tekenderera kuwaayo bali yazid yeyongera bweyongeza buli wosaddaaka allah akwongera allah akugirawo ebizibu DJ Nana Green Festival buli wosaddaaka allah akwongera n'akugirawo ebizibu ebibeera biri mu mbeera zo Jeno Masembe Joseph oyo nno mukama waffe ali mu Green Festival akubiriza abantu kusimba miti kusimba kuleeta green mu nsi yonna
saba Allah subhanahu wa ta'ala musimi amwongere obulungi. Nabbi yagamba nti ma naqasa malu abdin min sadaqi, mali y'omuntu tekendera kuwaayo jeno mulungi mu kusaddaaka, jeno tayibeeyita bweyise wabula alikyo. Jeno Joseph Masembe atayagala nnyo programu zino eza da'wa. Allahu akbar. Sawashi Allah subhanahu wa ta'ala akwagale. Salamu TV yagaana okuva mu TV ze era gyabeerako buli kaseera konna. Barakallahu fik. Bangi afande Gerard, afande Himara, bonna abo bafande TV eno bajagala Salamu TV. Naye Nabbi agambe sallallahu alaihi wasallam tima naqasa malu abdi min sadaqa, emali y'omuntu tekendera na kuwaayo bali yazidi yeyongera bweyongezi. Gwe muntu kigwe wali olabyeko nga wallahi ayitiriza okusaddaaka nga yayavuwala taliyo yaakhi, era togenda mumusanga. Moses Panda buli wayitiriza okukola emirimu emirungi nga Allah subhanahu wa ta'ala naawe akwongera ng'ateeka baraka mu bizinesi yo. Haji Haruna ku Nasser Road awo buli wayongera okukola emirimu emirungi nga naawe Allah subhanahu wa ta'ala akuta. Sabachi Allah subhanahu wa ta'ala atuti. Allah yagamba mu suratu Muhammad, suratu Muhammad zezimu ku sura eziri eno, sura yana musanvu, sura yakira Madina. Naye Nabbi Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu aya esembereyo ddala ng'agamba Nabbi we Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'amugamba nti ha antum haula. Aya eno tugenda gifunamu ebyokuyiga biyitirivu. Ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Mwabani wallahi mwabani Allah subhanahu wa ta'ala bakowola. Gwani yaakhe olwaleero weetunulako nga Allah akusitudde mu nsi nga bakwogera nako. Gwani Allah subhanahu wa ta'ala gwe yajja mu kyalo olwaleero oli mu kibuga osuubula China, osuubula speya wa mmotoka, okolera mu ndeeba Allah akusitudde nga wallahi wotandika okunyumya gyenvuddewo abantu bayinza okukwata ku mutwe ne bakaaba n'amaziga, obutambala bwonna ne butoba amaziga, omuntu nalowooza nti okakutte n'okayinka mu mazzi. Ha antum haula, mwabani Allah basitudde n'akutwala olwaleero okolera China, olwaleero ensimbi Uganda watandika okukwata ku sente ensajja, sente ye Uganda wagivaako okwata mu dola, mu paundi, mu yeni. Ha antum haula mwabani Allah subhanahu wa ta'ala yagamba tud'auna litunfiqu fi sabilillah, nga Allah bakowoola mukowoolebwa okubeera nga muwaayo mu kuba lya Allah. Faminhum man yabkhal, yagamba Allah subhanahu wa ta'ala waliwo abaddu wallahi abakowoolebwa ne balagibwa ennamba eziri ku screen zaabwe nga baziraba. Faminhum mubbo mulimu man yabkhal, wallahi mulimu abakodo ng'avaako kona ntuuyo nga tasobola na kuyamba mwana Adamu yenna. Omuntu yenna ayagala ofuna obulungi mu nsi muno wallahi ayingira mu bwetaavu bw'abantu. Oba oyagala Allah subhanahu wa ta'ala akwanguyiriza edduniya eno n'enkomerero, faayo nnyo oyingire mu bwetaavu bw'abantu. Sabirira nnyo buli lunaku on a daily basis ng'ofuna edduwa ezifaanako nga zino. Barakallahu fiik. Allah akuddizeewo, Allah akutwala e Makka ne Madina, Allah akuwa obulungi bw'ensi eno n'enkomerero. Saba Allah subhanahu wa ta'ala yenkola ekinkusabira edduwa kyefaanagana etya. Saba Allah alongoose abazadde bo mu mbeera eyo, omuddu okukusabira edduwa efaanaganako bw'etyo obeera n'essanyu ly'oyingiza mu mutima gwe. Saba kibwa Allah subhanahu wa ta'ala akituwe lubeerera. Allah atufuula abaddu ab'emikisa, Allah atufuula abaddu abalina emigaso egidde eri abantu. Oba oyagala okufuna obulungi mu nsi, baddu ba Allah bangi bagenze e Makka ne bagenda ne bakola zi umura ne bagenda ne bazikola zi hijja, naye ng'ensimbi ezibatwala wallahi badde tebaziina olw'edduwa nga yina omulimu gwe yakola omutono, wallahi n'asaddaaka n'ayitira ku nnamba ezo zaalaba ku screen ye, saddaaka ye Allah n'agisiima
Allah n'amuteerawo ekkubo eddene erigenda omutuusa okufuna buli kalungi konna akali ku nsi kuno ne ku nkomerero. Allah subhanahu wa ta'ala n'amutemerawo amakubo, bizinesi ze ne zitambula. Allah n'amutemerawo amakubo, abadde bamulwana bonna Allah n'abakumya ne baba nga tebakyasobola mumulwana, ne bafuuka mikwano gye. Nga lwaki? Ayina omulimu omulungi gwakoze. Allah subhanahu wa ta'ala n'agusiima. Allah agamba nti faminkum, mu bantu mmwe mulimu abakodowala. Waman yabkhal, Allah kyava agamba nti oyo yenna abeera akodowadde, fa innama yabkhalu an nafsi. W'ogaana okuyamba abantu obeera weekodowalidde, w'ogaana okuyingira mu bwetaavu bw'abantu. Fulani ayina ekizibu n'ogaana omuyambako, n'ogaana nga Allah akusitudde mu byenfuna. Muddu wa Allah w'ekitiibwa obeera weekubyeko enjawulo gwe wekka. Allah yagamba nti faminhum zalimu li nafsihi, mu bantu mulimu abakubako enjawulo. Yaakhi nga yeekubako enjawulo yeeryamu, yeekubako enjawulo. Tayinza kugula lugoye lwa mitwalo 2 gamba nti nze ndi mu mutwalo, ndi mu 2 nga yeekubako. Faminhum, mu bantu mulimu abeeryazaamaanya. Yagamba sallallahu alaihi wasallam, yagamba Allah subhanahu wa ta'ala kumaliza aya eno, wallahu al-ghaniyyu, ate Allah subhanahu wa ta'ala mugagga, wa antumul fuqara, fe tuli baddu ba Allah baavu ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana mu aya eno ebyokuyiga ebirimu ebyenjawulo, okufaayo okukola emirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wallahi wangi watujje. Allah subhanahu wa ta'ala gyatujje tetwegomba kuddayo. Sheikh Kiti yatero, Muhsin Burhani Kiti yatero okwogera kama nti Allah subhanahu wa ta'ala gyanjije saagala kuddayo kuno. Gwe weegomba Allah akuzze gyakujje. Allah akuzze mu kyalo ng'oyambala silipa 2, emu ya kale ya red, emu ya bulu, obeeza yero gye ziri simanyi. Allah subhanahu wa ta'ala akuzze gyakujje ng'obadde osula mu kutiya. Baddu ba Allah bangi nga Allah subhanahu wa ta'ala abasitudde. Allah yali agamba nabbi wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam suratu ad-Duha, والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والله شداتي الله واغينا كوا توغينا كسيما ولسوف يعطيك ربك فترضى. واغا غواندبا غوميكريزو كولا ميرمو ميرونجي ولسوف يعطيك ربك فترضى. مكونو غا شيخ يعلى هارون يتلوكو كونغا آييو والله يا بكري ولسوف يعطيك ربك فترضى. سكا على موسى gwe emirimu emirungi nga nniyeyo yafuna bulungi ekuva Allah subhanahu wa ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wallahi kyaddaaki Allah wagenda kuwa atojja kusiima. Alam yajidika yatiman fa'awa. Allah anyumya nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam namulaga jevuddewe. Alam yajidika yatiman fa'awa. Owange gwe Muhammadi, owange gwandaba, owange gwantunulidde, owange gwampuliriza. Tewali mulekwa. Allah subhanahu wa ta'ala nakufula kyoli. Tewali mwavu. Allah nakugaggawaza. Olwaleero okuba essimu embweti nga akawumbi katuusa ak'essente ku ssimu yo oba ku akawunti yo. Alam yajidika yatiman fa'awa. Owange tewali bwoti ne bwoti. Waliwo abaddu Allah subhanahu wa ta'ala banyumyako mu bigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yasindikira ekigenzo. Baddu yaakhi omu yali ayina ebirwadde bwa bugenge, omu maaso nga teggalaba, omulala nga bwatyo. Ni Allah subhanahu wa ta'ala n'abagezesa. Alam yajidika yatiman fa'awa. Owange muddu wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ndaba. Allah yali agamba nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati tewali mulekwa ne tukwola ne tukulaga abantu ne tukulaga ensi. Allah bwatu watukoze naffe. Twali tutumanyikiddwa naye Allah subhanahu wa ta'ala atujjeeyo. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah nakusanga nga obadde mu bubuze. Allah nakuwa obusiraamu olwaleero anta muslim.
Allahu akbar. Saba Allah subhanahu wa ta'ala an yashrah صدور كل شخص صدر كل عبد بيشفوا شامدو ينا للإسلام. الله سبحانه وتعالى توم سبا أبيرينغا تستولا أبا أيانجوليزة شفوباتي nga chanjuliza ku busilamu buno badwa Allah subhanahu wa ta'ala banji nga wallahi bandi badde bafuna ekyengera kino ekyobusilamu. Musa Ismail, Moses Pande, Fatia nakazibwe. Barakallahu fik jazakallahu khaira. Jeti Fatia nakazibwe saba Allah teke baraka mu nsimbi zemuwadde mwenna saba Allah subhanahu wa ta'ala kize abamalire obwetaavu bwammwe ayingire mu nsonga zammwe ez'ekitiibwa saba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akkirize emirimu emirungi gye mukola gyonna saba wakibwa Allah subhanahu wa ta'ala akkirize emirimu gyammwe gyonna emirungi gye mukola gyoje waswa. Allahu akbar. Saba wakibwa Allah kuwa hidaya. Sulaimani Mukisa, Rajabu Musa, Zamzam Nakayenga, barakallahu fik. Hassan Kojo, Umar Wanyonyi, saba Allah kiriza kumaliro obwetaavu. Zubeda Bonabana, saba Allah subhanahu wa ta'ala kumaliro obwetaavu. Farida Nambogo, saba Allah subhanahu wa ta'ala kumaliro obwetaavu akugazirize mu byenfuna. Salama Nashdodo, saba Allah subhanahu wa ta'ala kumaliro obwetaavu. Haji Ibrahim Katon, saba washiba Allah subhanahu wa ta'ala kugazirize ku byenfuna kumaliro obwetaavu. Mustafa Muwada, saba washiba Allah kugazirize mu byenfuna kumaliro obwetaavu. Naba wanuka Hasfa, saba washiba Allah subhanahu wa ta'ala kumalire akuwe ezadde eddongoofu akuwa abantu abalungi bowangala nabo. Hasifa Ndagire, saba washiba Allah kumalire. Musa Ismail, saba washiba Allah nawa kumalire. Moses Pande, saba washiba Allah subhanahu wa ta'ala kumalire. Fatia nakazibwe, saba washiba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere okubeeranga edduwa zonna z'osaba abeerenga azanukula. Baddu ba Allah bebitiibwa nga tunaatera okumaliriza nsaba tukozese ennamba ezisigadde ku screen zaffe. Olwaleero olwokutaano luno tulusiibule n'essanyu. Olwokutaano luno tulusiibule n'ebirungi. Olunaku nze njukira sheekhe jjajja waffe Seka Abdul Qadir Kizza Nakaseke district kadhi wa Gurata Luweero nga lunaku olwokutaano temugenda mu nnimiro teri kulima ng'olunaku lwokutaano muliwo ekitiibwa. Olunaku lwokutaano agamba mugende musaleyo akabuzi kamwawo. Olunaku lwokutaano buli muzzukulu ng'akwata olukumi n'amugamba genda osaddaake mu muzikiti. Olunaku lwokutaano nga wallahi alufuula nga lwankizo. Allahu akbar. Saba wakiba Allah mukuumi jjajja waffe asomesezza abaddu bangi. Saba wakiba Allah subhanahu wa ta'ala mwongere obulungi. Sheikh Abdul Qadir Kizza district kadhi Gureta Luweero. Baganda bange ab'ebitiibwa ekyo bazadde baffe ne bajjajjaffe kye baakolanga batuteekanga mu mbeera ya kwongera kukola mirimu mirungi. Batuyigirizanga kusaddaaka ng'akuwa olukumi n'ogenda nalwo muzikiti olusaddaake nga tuli baana bato. Batuyigirizanga kino kukola emirimu gya Allah. Baddu ba Allah ab'ebitiibwa Ajati Mastuula, barakallahu fik. Allahu akbar. Saba washiba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize akusitule Matdala Ajati Mastuula akutwale Makka ne Madina. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah. Baji nsaba mujje kyonna ky'osobodde kyonna ky'oyina. Olunaku luno olwokutaano olunaku lwa kusaddaaka nnyo kuyitiriza kusaddaaka. Saddaaka olwaleero eŋŋombe ziriwo nti nyirira paka kuwulira bubi. Saddaaka paka Allah subhanahu wa ta'ala wanaakusiima. Tetujja gamba paka kuwulira bubi. Eŋŋombe tetujja gikozesa waneeno ku mirimu gya Allah. Ajati Kasoma Maryam, saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize akumalire ayongere okubeera nga akusitula. Ababitiibwa bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala bingi byatuwadde mu bulamu bwaffe. Wallahi Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, yali agamba sahaba itibwa Abi Huraira, tetugenda tusembyayo, yagamba Abi Huraira, warudha bima qasama Allahu laka. Owange gwandaba beera musiimu n'omugabo Allah gwakuwa. Allah kyakuwadde kyonna beera musiimu nakyo.
abaddu bangi si basiimu. Allah gwakuwadde ekyeggulo omaze okkirya, barakallahu fiik, Allah akuteremu omukisa mu kyolidde, mu mmere gyolidde, naye waliwo baddu ba Allah bangi nga yaahi tebannafuna kyakulya, ajati mastuula ayongedde ne yeebaza Allah musiimu n'ekyo Allah kyamuwadde n'ayongerako 4,000. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ajati mastuula, Allah akusitule akutwala e Makka ne Madiina omwaka guno biidhinillah. Sawa kiwa Allah akutwala e Makka ku nnyumba ye ey'ekitiibwa, oba okufunika umala yadde esimbaawo ogende. Sawa kiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenna bakola emirimu gya Allah, ajati Zainab nasoma, saba Allah subhanahu wa ta'ala akumalire byonna, abawunya obulwadde bubaluma. Saba Allah tutaasa ebirwadde ebibi ebiyinza tutunzaako ebyobugagga byaffe byonna nga tugenda kwejjanjabisa. Sawa kiwa Allah subhanahu wa ta'ala atumalire ebyotaavu waffe ffenna. Allah waffe ow'ekitiibwa tumusaba lubeerera atuwa obulungi obuli mu nsi muno n'obulungi obuli mu nkomerero. Ogaana osaba duniya yaako oyinza owangaliramu, Allahu akbar, ngo ebizibu bikukako nga bubaka, naye saba Allah subhanahu wa ta'ala nti rabbana, omulezi waffe Allah, atina, tukusaba otuwe fi duniya hasanata, mu duniya muno tuwemu obulungi, ate n'enkomerero tugyerabira gisaba Allah, wa fil akhirati hasanatan, n'enkomerero otuweeko obulungi. Obulungi bw'enkomerero jjana ya Allah, okubeera mu jjana ya Allah nga weeyagala bweyagazi. Allahu akbar, wallahi buli wenjogera ku jjana mpulira nga njagala nagiyingira kati, naye ate kinsinga okutya okufa, kubanga toyinza yingira jjana ya Allah nga tonnaba kufa. Naye sawa wakiba Allah subhanahu wa ta'ala, mwenna ababeera ku Islamu TV atuwe jjanaye, wakiri atusinkanye mu jjanaye ey'ekitiibwa. Wallahi tubaagala lillah. Sawa wakiba Allah subhanahu wa ta'ala nammwe abaagale. barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. abasemba yo katono nnyo, Jeno Joseph Masembe Green Festival, musajja mulungi nnyo. Buli wolaba omwana nga ayambadde akashirishati ka Green Festival, yoyo Jeno Masembe, musajja mulungi, ayagala nnyo okubeera nga akomyawo obutonde bw'ensi eno. Sawa kiba Allah subhanahu wa ta'ala amwagale. Dr. Abdul Hafiz Walusimbi Musa kutumiddeko nnyo, musomesa wange, ne ba dokita bangi naddala ku IIU batumiddeko nnyo, mwenna eyitirako ku IIU kutumiddeko nnyo, nkwagala nnyo. Sawa kiba Allah subhanahu wa ta'ala tuwe obulungi ku nsi kuno ne ku nkomerero. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Muganda wa Mukigunda Abubakar Siddiqi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.